Omukulu ono yabuuzizza nti omuntu abanjibwa naye nga tali ready kukola nsonga emubanjibwa naye ng'asobodde okutegeera nti eno embeera gy'empitamu ngiyitamu olw'okuba nti bajjajja babanja naye nga ayina challenges ez'okuba nti tasobola kutuukiriza mu budde obwo nga challenges mulimu okuba nti mulwadde oba bulwadde oba byanfuna oba time kale nga challenges ayina z'afeesinga ezitamusobozesa okuba ng'atuukiriza ekyo bajjajja be kye bamubanja okugeza nga ali mitala w'amayanja omuntu ng'oyo aba asobola kukola atya okubeera nga atuukiriza bajjajja kye baagala. Nze nga maama wammwe Nnaalongo Nalubaale, this is my opinion, my honest opinion. Kubanga ekibuuzo kino mu kukibuuza omukulu VP abeesinze ku muntu nga muwulize eri bajjajja be, oyo omuntu aba wa nsonga, like ensonga aba azimanyi. Bajjajja bamugambye for example nti twagalayo ekijjulo ate tukyagala mu bwangu. Baaba akamala omugamba nti twagala kijjulo nga Munyeera ayiika ewaka naye ng'omuntu ono ali Japan. Munyeera ng'ayiika waka nga Munyeera afuuka Munyeera, Munyeera afuuka Munyeera, then aba akyali ku Munyeera ku mulimu nga batandika omuyuuya bamuyuuya naye nga byonna bituukawo olw'okuba nti waliwo amubanja ate kyamubanja akimanyi, just that tayina bw'agenda kikwasaganya. Ekisooka kye njagadde mumanye nti mu bintu bino ebingi ebitubanjibwa waliwo bye tusobola okukola in our absence ne wabaawo ne bye tutasobola kukola in our absence. Ekyokubiri, mu bintu bino byonna ebitubanjibwa waliwo ebisobola okulinda ne wabaawo n'ebitasobola kulinda. So bajjajja bwe bajja ne bakugamba nti bakubanja, sooka weebuuze kiki kye bakubanja. Osobola okukikola in your absence oba tosobola kukikola in your absence. Ekyokubiri, in your life bajjajja bakwata kifo ki? Eyo nsonga nkulu nnyo. Oyinza okuba olina omulimu guno nga mulungi muzibu, oyinza okuba ng'olina omukyalo ono mulungi muzibu, ng'olowooza nti singa omulekawo k'ennaku bbiri n'ogenda e Bugabo ojja kusanga bamututte. Naye bano bajjajja be twogerako, be bajjajja be bamu abasobola okumakinga sure nti bakuuma omulimu ogwo even in your absence, oba bakuuma omukyalo oyo even in your absence, oba gukugibwako even in your presence. Ekyo njagala mukimanye. When we are prioritizing byonna bye tukola mu nsi muno ffe ng'abalonde, bajjajja mu bulamu bwaffe bateekeddwa kukwata kifo kisooka. First priority bajjajja, era bo nga balina kye baagala, ebirala bisooka ne biyimirira. Tusanyuse okuwulizaako mukulu Leo, tusanyukidde ddala, weebale kutweyungako otusange tuli in the middle of the lesson. Kale kaakati twogera ku muntu omulonde, nga omuntu ono omulonde muko some technical issues naye tuzimaliriza. Mukulu Leo tukwaniriza ku mukutu era guno omusomo tubeera nagwo buli Sunday. Yeah, every two Sundays in a month. Era tusoma ku bibuuzo mmwe bye mba mubuuzizza ebyo bibateganya bye mwandyagadde okumanya. For today, ono abuuzizza nti omuntu nga muwulize naye ng'abanjibwa era nekyabanjibwa ng'akitegedde bulungi nga baakimunnyonnyodde naye ng'alina challenges nga obulwadde, ebyenfuna, obudde, oluusi ali mitala w'amayanja tasobola kwenyigira mu nsonga ng'eyo. Kale asobola kukola atya okukakanya obusungu bw'abajjajja ababanja? So tubadde tutuuse ku nsonga y'okugamba nti twogera ku muntu omuwulize era nga twebuuza nti bw'omala okumanya ensonga zino
Who should you prioritize in your life? Era ngamba nkulambagamba nti priority tuteekeddwa kugiwa bajjajjaffe mu bulamu bwaffe kubanga bano bo they know our interests the best. Era they are very very big decision makers mu bulamu bwaffe. In that basalawo ekinaaba n'ekitaabe era basalawo kiki kye baagala kituukirire mu bulamu bwaffe. That way bw'oba weekwasiza bajjajja mu ngeri eyo ojja kwesanga nga mutuula ne muteesa ku nsonga ez'enjawulo. Kye mmanyi ku bajjajja bano tugenda wano ne tuwaana abasajja abo bamagulu meeru bakwata nnyo obudde bakumanya ekigambo kyabwe biki naye njagala mbabuulire nti bw'oba onoohandolinga bajjajja kigenda kwetaagisa okuyiga ku zimu ku qualities z'abasajja abo bamagulu meeru kubanga ate nze ebbanga lye mbamazeemu nkizudde nti bo they live that way like bw'omugamba nti jjajja nsaba emyezi 2 ogimpe nkole ensonga bweti muganda wange girina kuba myezi 2. They keep time more than we think kubanga baba bulina ku 3 emyezi 2 giwere ajja n'akujjukiza n'okujjukiza nti waŋŋamba nkuweeyo emyezi 2 anti gino giweddeko. So ensonga enkulu ze tulina okutunuulira nti abantu abo tulina okubawa ekifo mu bulamu bwaffe si ffe kubakulembera wazira bo kutukulembera ne babanga basalawo kinene nnyo mu bulamu bwaffe. Kati ekyo bw'omala okukimanya muganda wange ebisigadde byekola byokka in that bw'obanga alina kyayagala okole nga bwe twayogedde nti mu bintu bajjajja bye baagala tukole mulimu ebisobola okukolebwa in your absence ne mubaamu n'ebisobola okukolebwa nga wooli nga byo tebijja kukuganya kuba nti babikola toliiwo. For example omuntu singa bajjajja baba bakubanja ensolo obateerewo ensolo yaabwe bw'oba olina asobola okikukwasaganyiza ensolo egulibwa ensolo n'eteekebwawo eryo ebbanja ne liba nga likola ki nga livaawo. Amabanja nga ekijjulo for example ekijjulo kisobola okuteekebwawo okubaako ebifo ebimu ebikubaako ebikolerwayo eriyo by'osobola okutuma omuntu oyo gwe weesiga. Lwaki kikulu okutuma omuntu gwe weesiga? Twawulirako wano lumu emboozi ng'abantu bagamba nti musajja oyo ffe twamukulembera ne tumutwala mu bifo byaffe n'asaba obuyinza naye ng'abantu abo be bamu kati essaawa eno be bakaaba nti omusajja alemedde mu buyinza naye nga be baamutwala n'obabuuza bo lwaki tebaabusaba baali tebamanyi nti obuyinza busobola okukola ekintu nga kino kati essaawa eno kye batayagala. So ojja kutuma omuntu gw'oteesiga atuuke eri mu kifo ky'okukusabira akwogerera amafuukuule atuuke yabagambe bajjajja kale nze mundaba muzzukulu wamwe ndirole simanyi lwaki obwo obugagga temubuwanze kubanga nze kati sisitukidde musize oli gwe mwagambye alowooza ssente zikola byonna kati yampadde ssente nze nzije okwegamba ddeeyo akuba amagi akumetta enziro naye nga yagenze ng'agenze kukolera mukolo. So you should also watch out baani be mutuma okubakolera ensonga ez'enjawulo. Ensonga nga ekijjulo kisobola okukolebwa even in your absence gweyo n'okola no like tulina engeri gye tukikolamu. I think Lynn knows best how we do this thing naye n'alaba nga kiri productive instantly like ajja tunyumiza butya bwakikwasaganya. So tugambye nti eriyo by'osobola okutuma n'ebaayo by'otosobola kutuma. Ku nsonga y'obulwadde for example omuntu ng'alina challenge y'okuba nti oba ye mulwadde oba ayina omulwadde tosobola kugamba nti nno kigenda kulemesa kukola nsonga olw'ensonga nti let's say nti gwe mulwadde ng'eno ensonga gy'ogenda okukola yegenda okuwonya. Will you sit back oleme kola kigenda kuwonya? You can't. Oba olina okuba nga okikola osobola okuwona. 2. Let's say nti olina omulwadde. Bw'oba olina omulwadde ng'oyo nga gwe
amwatendinga for example kiba kyanjawulo era ne bajjajja baba bakiraba nti kyanjawulo naye bw'oba osobola okufunamu obudde obumulekawo n'obanga ogenda n'okola ensonga ekyo oba oteekeddwa okukikola. Second point is ebyenfuna. This is one thing bajjajja kye basinga okutegeera. Guno omweso gwa ssente ebyenfuna ekyo bakitegeera nnyo. At one point you realize nti abalonde twekuumidde mu mbeera mbi ey'obutafuna, ey'obutaweebwa, ey'obutasasulwa, ey'amabanja agayitiridde kubanga buli bajjajja bye baba babanja expect naawe okuba ng'olina amabanja. Era kasita olabanga amabanja gatandika okwetuumako manya balina kye bakola kye babanja. Ndowooza mumbejja birungi. Mumbejja birungi osobola okuwitnessinga ku ekyo kubanga I think you had a school of it. So oteekeddwa okuba nga osasula amabanja gaabwe naawe osobola okuba nga otereezebwa mu mabanja gwe agakubanjibwa ng'omuntu. Bw'obeewa n'obalaga obulamu bwo bw'oyagala butambule, n'obalaga kiki kye mwetaaga, bagenda kutemera empenda muganda wange. Ekyo ky'oyita ebyenfuna as a challenge kijja kuba tekiriiwo. Kubanga bwe bagamba twagala ensonga yaffe ekolebwe, wano in the beginning olina okubalaga nti ogenda kukola okolere mu bugubi. Let's say for example baba baagala ogenda e Bugaba nga all you have is transport akutwala e Bugaba, balage nti ogenda genda e Bugaba and they should cater for transport akukomyawo. Gwe balage nti kasita nfunye ezintwala kati ebisigadde mbibalekedde bajjajja nzika ngende nkole eno ensonga. Olabe kye bagenda okukolera. Nze mbadde wano e Bugaba nendaba abantu nga babasasulira wano ssente. Naye nga amabanja ge babasasula nga gabadde galuddeyo. Someone gives a call and they're like, bana esente zo ziri munange onoosonyiwa nali natambula biki naye kati kanzikuteereko. Naye nga gwagamba oziteerako abadde talina nazimuzaayo. And people here jubilating, you know. I've seen that, I've witnessed that. Kale bo bajjajja, you should believe mulina okukkiriza nti tuwangala nabo mu bulamu bwaffe. Balaba okutusinga era balina n'obusobozi obukola ebingi okutusinga. The other challenge is time. Time. Osooka ne weebuuza bwe nali nzija ku nsi kuno really kiki ekyandeeta? Why am I here? What's my purpose here? What is my relationship with time? Walirowoozeza nti you have an independent relationship with time. Naye by the mere fact nti buli olukya bukya okuze kiba kitegeeza time ogiinako akakwate kamaanyi nnyo era efuga kinene nnyo mu bulamu bwo. Kati olina okwebuuza kyamakulu ki ky'osobola okukola mu budde? Obukozesa bulungi oba obukozesa bubi? Okugamba nti mukama wo ayinza okulemererwa okukuwa obudde ogenda okola ky'olina okukola. Ezo z'ensonga z'otula ne bajjajja n'obannyonnyola. N'obagamba bakama bange omulimu guno gwenkola gunfuga bumbula. Njagalayo omulimu nga gunsobozesa okukola ensonga zammwe. They will look for it. Bajja kakasa nti batema empenda ofune omulimu ng'ogwo. Oba n'obagamba bakama bange omulimu guno gwenkola mukama wange yakola bw'ati ne bw'ati, bajja mmukwatako. Olabiraawo nga ne mu budde obutali lwaliivu asobola okuwaayo some 2-3 days off. Nakugamba naye mu butuufu nkubuulire. Kankuwe off. Genda weeyagale. Naye ng'ekyo bajjajjawo be bakikoze. Mulina okumanya nti bano bajjajja be twogerako. Be bajjajja agenda nga wamunyiizizza n'alinnyo omupoliisi ng'ali awo ku luguudo ali ku bibye, n'oba ng'omuyitako omupoliisi n'akuyimiriza. N'atandika okubuuza akana n'akataano nga ne byakubuuzaako tobitegeera, mu kumagala okumulaga nti gwe totegeera byakugamba, n'akussaako empingu. Oba okyawoza akussaako empingu, ogenda okugira oti ng'oli kabangali. So, the way they do things, ekuleetera okumanya nti they are in full control of your life. They are in full control of your life.
ng'ogenda ku interview omuntu ono n'akubuuza amannya go ne mudda mu mboozi endala n'agamba wasomerako ebuyege bannange wasomako ne gundi I know that person yali neighbor waffe biki bannange ali atya yazaala abeera wa ererere okay kale interview ewedde naye ndooza n'omulimu ogufunye. Some people have been through this. Kwegamba okulaga nti obulamu it's not about gwe byowulira. No. Obulamu bw'omulonde butambula bulala. Ky'olina okukola kwekwasa bajjajjaabo. Bawe your full trust omanye nti they will get you through any situation. Bakoowole ku makya n'olweggulo. Wuliriza kye bagamba. Bwe bakugamba nti twagala kino, just make sure nti okibakolera mu budde bo nga bwe bakyagala. Sala amagezi okikole kubanga abo be batalina kunyiiga mu bonna. Kubanga mukyala we asobola okunyiiga bajjajja ne bamuwooyawooya ate n'akwetondera. Omwami we asobola okunyiiga bajjajja ne bamuwooyawooya ate n'akwetondera. Naye nga gwe wamunyiizizza naye ne yeetonda era n'akulaga nti kyabadde kibi nnyo. Yakoze kikyamu okulaba gwe ebikyamu bye wakoze. Ye lwaki yabadde abiraba? You know? Like neweewuunya n'ogamba what's going on? Naye nga wakikoze ekiraba. So bw'omala okumanya nti these people deserve priority. Kati kiba kitegeeza nti come rain, come sunshine, you have to create time. You have to create time okukola ekyo kye baba bakola ki? Kye baba baagala. Osobola okubanga okola ki? Ng'otuukiriza kye baagala. Otherwise, nsuubira ebisinga obungi tubyogeddeko era tugambye osobola kukola otya. Ekyokukola okukkakanya obusungu bwabwe is cutting a deal with them. Yogera nabo obategeeze nti bakama bange ensonga eno n'eno bweti gye nteekeddwa okukola nagitegedde bulungi. Era ekyo bw'omala okukibategeeza obategeeze nti nsaba tukikole mu budde bwe buti. Era tujja kwetaaga ekintu bwe kiti. Tujja kwetaaga oba ssente bwe ziti okukikola. So you give this fixed time ddi lw'osuubira okukikola ne balinda basobola okugumiikiriza. Era mu budde nga tekirinda basobola okukulaga nti tekirinda. Yeah, Mr. Leo can testify on that. Bwe bakugambye ekintu nga si kyakulinda, tekiba kyakulinda. Baba bakyagala instantly era bakulaga nti bw'otookikole, this and this can easily happen. Bayinza okuba nga si be bagenda okukikola, naye olw'okuba nti ojja kuba tokoze ekyo, kubanga ebimu bye batugamba okukola, naddala ebibeera agent, biba bitaasa bulamu bwaffe. Biba byakutaasa bulamu. Meaning nti tuba tulina okusitukiramu obutalinda buli bulabe bwe batutaasaako kubeera nga ate bututuukako. Kubanga prevention is better than cure. So, ensonga y'okuba nti tuba prioritizinga mu bulamu bwaffe ensonga nkulu nnyo. Ensonga y'okuba tukatinga deal nabo n'obagamba bakama bange nsaba nina leave mu June. Nsaba ensonga eyo nkikole nga tuli mu leave. Era buli alina kyayagala omukolera nsaba okintegeeze. Nze mu June byonna ngenda kubikola. Kati ng'otandika ku listinga. Ono yaŋŋambye ayagala ekijjulo fine. Ono yaŋŋambye ayagala twambululweko good. Ono yaŋŋambye ayagala tugende tuyiggeko, which is okay. Ono yaŋŋambye ayagala tugendeko ku nnyanja, ekyo nakyo tujja kikola. Ng'okola listi, then ng'obiprogramminga immediately nga wakafuna leave by'otandikirako. Awo ojja kuwangaala nabo bulungi nnyo nga temuyina mbiranye. Naye obuzibu liivu etuuka ate obanyumize bakama bange ate kati kansookeko China nkomewo. Bagenda kuddira olugendo lwa China balukufuulira ezzike. Nze I've ever seen someone yagenda ku kisaawe ng'alina passport ye ne ticket. Atuuka okulinnya ennyonyi bamubuuza passport buli kimu ng'ate abiina naye ng'ali ku nnyonyi naye nga wali mu check-in yabadde nabyo era ne babiraba ne bamugamba yitawo. Atuuka e Japan nga tabiina
ensawo n'agifukumula buli kimu n'akizza ku bikujju nga tabiina. Ekyayamba waliwo ennyonyi ekomawo n'agirinnya ne bamugamba bamukomyewo. Atuuka entebe ng'abiina. So I'm trying to show you nti bano abantu betukolagana nabo, they are class apart. They can make something disappear in thin air. Ye kasitaba nga alina kyakwagaza. Bwe bamukomyawo entebe atabukwasibwa ati mu nsawo nga passport ne ticket mweri. Naye nga it is the same bag gye yafukumudde Japan nga teriimu kintu kyonna kifaanana passport yadde ticket. Ate nga mu check-in wano ku entebe yabiina. So kyengezaako okubalaga nti bano abasajja basobola buli kimu. N'abakyala baako. What you need kubeewa. Yogera nabo babuulire. Fissaayo obudde buli lunaku oyogereko nabo. Obeebaze ebibasobodde okukola. Obalage wa awakyali challenge awagala okutereeza. Obalage way forward. Ekyo mukimaliriza muzzaako ki. So you keep them updated. Just know they are in your life and they are not going anywhere. Kati ekyo bw'omala okukimanya, prioritize them. Era bwe bakugamba nti twagala eriyo agenda okujja kugamba enjagala ogenda olima ebijja. Naye ng'ebijja byakugamba okugenda okulima babisibako sseŋŋenge. Babisibako sseŋŋenge bikuumibwa n'abammundu. Tebakkirizayo muntu yenna. Oyo otuula naye n'omunnyonnyola. N'omugamba jjajja ngenda kukola ntya? Wali nga wazibu. N'asirika. Gamba wayi kambuuzeeko ku maama. Maama, kati jjajja yangambye ngende nnima ebijja. Ebijja byangamba bikuumiwa wammundu. Biriko sseŋŋenge abyetoolodde. Ngenda kukola ntya? Awo maama ng'akugamba gwe ky'oba okola. Gwe gendayo n'emmwanyi n'omwenge. Gwe funa ensonda omusirikale gy'atali oyiweyo omwenge osuuleyo n'emmwanyi obagambe gwe ekyo kyokka ky'osobola okukola. Oveeyo. Ajja kumanya nti ogezezzaako. Oba genda omusirikale oyo akugambe you're not allowed to enter here. Hakuna kuingia hapa. Enda. Rudi huko. Akubemu nettekaawo. Yeah. Awo no ogezaako kubalaga nti nti kye mwangambye tekisoboka nkigezezzaako naye kigaana. Nze bangobyeyo. Bannemesezza ate muyinza okugamba nti nno saagezezzaako. Naye this mentality ey'okugamba nti twaga oluusi bino ebituba bitugamba not because baagala tubikole oba nti tebamanyi kiriyo naye baagala kumanya gw'obeesiga kyenkana ki. Kubanga oyinza ogamba waliyo omusirikale akuuma n'emmundu biki tajja kunzikiza n'otuuka nga omusirikale yeewuguddemu yagenze eggula ttonto. Naye gw'otandikiddewo there and then wakugambidde obategeezezza jjajja tekijja kusoboka. Tekijja kusoboka. Muntu ebintu temumanyi nti tebigenda soboka. Tebisoboka mungamba mutyange nenkwate mu ngalo za muzeeyi. Kyo kizibu jjajja. Toleeta buzibu toleeta. Kiringa kati essaawa yakakati kugamba genda okwate mu ngalo za divine. Anedde za divine tezigabibwa. Ate mu ngeri y'okwongerezaako Nalongo ku nsonga gy'obadde onnyonnyola ey'okugamba wano nti bajjajjaffe ne kino njagadde tukiyiseewo olumu kireme kujjira mu bibuuzo. Nti omala gwe ng'omulonde tumanyi okubagamba mumanyi jjajja kino kisejja kisobola naye mulaba mutya nga munfunidde wano woogambye nti osanga ono mukama wange ye anfuga bubi bakama bange munfunire omulimu ogunaatuwa ebbeetu kati bo kye bakola nga batema empenda bo nga bafuna oguli mu busobozi bwabwe kati gwe muzzukulu waabwe ataakwatagana ng'ota abula naye bajjajja temuli serious kati bwe mwatunudde emirimu gyonna nga mulondayo guno ng'otandika complaininga remember you asked them ogunaabawa ebbeetu gy'onaaba ng'olina obusobozi oba oyagadde gendako bugaba kuma byoto oba omalayo wiiki bugaba whatever oba oyagadde okufumbira bakama abo kijjulo ne mubeere ennaku 3 wakati emugambibwako so bakufunire guno omulimu gwa commission lw'okoze lw'osasulwa kati ng'obagamba kati laba ku mulimu gye mwanzije nabagambye mufune omulimu laba bye mwafunye kati awo otandika obbabuuza ne bajjajja oli ayinza n'okubabuuza oba bakola bulungi yes twogera ku balonde omanye embeera zaabwe nga banyize I know them ayinza omubuuza naye jjajja
mukola bulungi ebintu bino mubiraba olwokuba mweno Kampala temugiriimu amutegeeza ekibuga kye baazimba tebakiriimu kati olwokuba mwe temumanyi ssente we zaakaluba ku guno mulembe I've had omulonde ng'agamba olwokuba mmwe ku mirembe gyammwe tewalingawo ssente nga byammwanyi olowooza kati ne guno we guli okiwulira alangira jjajjaawe okiwulira naye the life we're living right now bagirimu kati akufunidde kyakufunidde omulaze nti ate kiri very complicated you even rather you prefer kiri kyemubaddeko naye ye akubizaamu ebitangawaaza n'agamba no guno omulimu gwe gujja tuwa emirembe and this is a scenario era abakyala n'abaami ne kano kankayiseewo otambudde gy'otambudde relationships ziganye ogambye bakama abo ekikulu mpanise kakati ekyomusajja kyo njagala mukikwasaganye kati bo nga bafuna omusajja gwe balowooza ajja bakolera bafuna Fred otule wakano ddani ku buliri bw'onoobagamba wabula mujooga basajja mmwe mubona akakasajja akayitirawo akasajja ako ke mwafunira akawewudde empale akavumye byonna n'abagamba kale ne be nali neefunira seefunirako musirusiru mugwagwa bw'ati amuwewudde bw'ati naye nga Fred ye muntu gw'ogamba mpeereza ku mindi yange eyo ajja gikuweereza n'asitula akabona akakuleetera Fred talina buzibu bali bw'obaddemu abasobola okuwa akakadde tosobola namugamba nti manyi n'emindi bwetunula obitya era eyesimu wekubanga eriko ekigambo nalongo ogikweka you know so tosobola kuwata simu ye ng'oli mu ngoma ayinza okubuuza what the hell are you what is that oba okitegeera so akufunidde gwakufunira anaasobola embeera woba weewaddeyo bakutegeerere deal with it kyebakuleetedde kyekisinga obulungi you just go like this one munaye bakama bange gubanga gwe muleese guno gwe mulimu katugende nogo because you know better naye okuddawo complaininga otandise n'obajuleza wakiri guli ogwaliwo omuntu ono gwe bakufunidde omuzalaye obalaze nti ku saidi yo takola makulu wakiri gwe wali weefunira kale it is not something good ate nga abalonde bakikozesa nnyo kati ku nsonga nalonga ensonga y'okubanga abantu betuwa emirimu gino era omuwuliriza yali yagadde okumanya nti waliwo embeera eno ey'okubanga gino emikolo egimu abayinza ogitukolera tulina bbanga tubayinako oluganda let's say siblings nti oba mugandawo kino yagenda okukikutuuliramu kwegamba nga embeera eyo eriwo eyeetaagisibwa muganda we yasobola okugikolera kisinziira eriyo emikolo ng'owooluganda lwasobola okukutuuliramu eriyo emikolo nga natali wa luganda asobola okukutuuliramu naye the problem is oyo yenna akutuuliramu kaabe wa luganda oba si wa luganda ayina mindset ki kubanga naalongo tujja kusanga scenarios ng'ono owooluganda gw'ogamba akutuulire mu mikolo lese mwazaalibwa abaana 10 kati gwe okolagana nnyo gwe wa 9 okolagana nnyo ne second born ewaka naye nga second born aleluya toyina bw'ogenda mutunuza mu nsonga zino nti azikola ki azikutuuliramu ey'okubanga yamanya nnyo yeezuwe kati ekyo bw'okivaako ayinza okuba nga naye ali mu zino ez'ebyobuwangwa naye nga ayina eno issue Naalongo egamba nti nze kale obwo bwana bwonna babuzadde ndi mukulu bwe nti naye akaana kazimbye kati kalina n'emmotoka 10 kati kali wano nze lubaale tannampa ali wano akapookera ssente kati kanneetumyatumya muganda wange anti ate oluusi toyinza kumanya nti ye yendowooza ye toyinza kumanya nti yendowooza ye yeefuula nti akukwata ku mukono akutambuza naye nga ebibalo bye byonna ayagala kukukkakkanya madaala kubanga omukinako nnyo nga gwe omuto okubeera nti ate omusingira ddala omusajja eyazaalibwa emyaka mingi nga tonnazaalibwa n'ensonga endala nga tetunaggulawo bibuuzo byaffe eri abatuuliriza actually mbebaliza ddala okujjumbira omusomo olunaku olwaleero era ne mbatumirako
Muli mutya mbebaliza ddala kyanso so gyonna gye mukola ngoja tutereke ettaala gye mutuusaako engalo. Thank you so much. Mwebale kubanga mwagala bajjajjaffe. Kyekiseera okulaba nga tukyusa perception ku ngeri gye tulowoozaamu. Mbadde njagala mbaweeyo akaboozi akaddala nga honestly nze kennyini wenjogerera kantuukako. Tubadde ku nsonga y'okubanga tukakasa nti bajjajjaffe batambula naffe. One time mbadde mu Kampala omwo, omanyi ng'ekibuga ky'e Kampala we kikyuka. Ogenda n'obeera essese ne weerabira nti ekibuga kikyuka. Kati nsamaalidde ono bamuyisa Mutaasa. Kati vipi amanyi ekibuga streets ezo amanyi we baziyita. Kati waliyo kino ekyambuka awo nga vipi nyambako, how is the place called? Eyo street bagiyita batya? Eneeyitamu ng'ogenda ku Mutaasa. Zino streets. Okay, Rome Street. Kakati munange nze nzije n'ekyalo kyonna ntambula. Nali njagala kugomesa awo ku Gondi ku Rome Street. Samanya nti oba waliwo we batakkiriza kuyita, I don't know. Kati nsaalimba mpitira mu busuubi bw'abandi. Bannange. Abakesese gye baava nga banywa bambuza oyinza otya trespassing. Omusajja mukambwe muzibu tasalikako musale. Abakyayomba bayinjiwadde bankuŋŋaaniddeko, and the next thing omu n'agamba tumuteeke ku kabangali. Goodness. I kept calm in my heart era nabooza kimu. Lubowa kiki ky'oyagala? Ddala oba oyina ensonga gy'oyagala nkukolere, ddala obadde oyina oteekawo embeera eno eyansasage. Ne mugamba ddala oyagala banteeka ku kabangali. I'm talking that to myself. Abasajja bantwala akabangali kati kaali eno waggulu ku sayidi ya Mutaasa. Abasajja bakambwe bazibu. Oba si kyekyo ogenda ssulayo enkeera ku makya tukutwale okole ki? Ogenda zimba basooka kuntwala mu kooti, then ate nsimbe Pascal. Oh my goodness. Nabuuza Lubo, ne mugamba waliwo ky'oyagala nkole, but you don't have to do this. Obadde osobola okwogera nange. Kale bwe mba nyinza obba nti ennaku zino mbadde sikuwabudde, well and good, naye munaye nsaba okakkanya obusungu. Nsaba obutampisa mu mbeera eno. You know, tosobola kumpisa nga bali abalala we mubayisa abajeemu. Munaye ng'agenda n'abasajja oluvannyuma. Ate awo ne walabikawo omukulembeze waabwe bambuuzizwa omukyala mumukwatidde ki? Munange nga ngamba mba njogera oli no, don't suffer. Ko omukyala mumuwa opportunity akole ki yeewozeeko. Nga mugamba nti mbadde ngezaako okubuukira wali ne nninnya mu busubi. So nze mbadde simanyi. Oyagala obalage nti we muba temwagala wano tuyitirewo, mutangireewo, muteekeko bu post do not. Tebiriiwo nga bwe mumanyi abasirikale b'e Kampala, you know. Mutulage nti wano tetulina kuyitawo. Naye tewaliwo any notice. Ovudde eri aggressively, omuntu ono mumwambalidde, you are all men, muleekaana. Kati omwami n'angamba okay, just become. Ngenda kwogera nabo. Kati ne bagamba abaami bafuluma ebweno. Omwami n'angamba kati oyitidde wa. Konze munange nze ndwawo okujja mu Kampala, that is the fact. Amazima gali nti natuuse najjo. Naye mbadde njagala gomesi waggulu awo n'enzija. So simanyi we tulina kuyitira, simanyi we tutalina kuyitira. Tewaliwo notisi yenna. N'angamba okay, munaye kati obwo obuntu twabukola tetukyayagala babuyitiramu. Namugamba okay, I didn't know about that. Namugamba naye abaami bankutte bubi. You know, bankutte ng'abagamba nti oba mbadde nzibye. It was very rude. Nangamba okay, sorry about that. Ne bangamba nti njogere n'omukyala ensonga bazimalirizo. So that's what happened. Oba ensonga eyo giwulira. Omusajja yali whatever, kyonna kye yali ayagala mukolere, yayagala ndage nti asobola okuyitirako mba n'abasajja. Ne besuulamu akambayaaya ne bakutabukira then. Oba mukiwulira ekyo. So omuntu osobola okuba ng'otudde naye right now ne bamutemba.
omuntu n'akutabukako oba okitegeera empiza yanze biziyinza okuyitamu munange ogenda okugamba nti nze bbanga mbadde n'omusajja ono tankubangako mukwano nga waliwo amuyitiddeko n'akukubakuba and the next thing akusambye sambi oli wali n'okabanga ogamba ne kati mazima ddala omusajja ono kiki emukoze naye nga bo bakkuba oyina be wanyiizizza eyo kati bo basazeewo kabakwekubire kati gwe olaba muntu kwegayirira akugamba baby I didn't know how I did it gwakugamba naye nga you cannot believe it bano abantu bambalira ddala abantu betubeera nabo ne bayisaawo kye bayisaawo and believe it or not abantu bano tebayinza nakumanya lwaki batuyisa bwe batyo kati ojja kwesanga nga babaami bo tebalina nsonga yakubeera aggressive naye eyali agala oteekawo embeera yabalaga nti bafuuka bakambwe nnyo then balaze nti baagala kunteeka kabangali kale kwegamba kuyita mu budde bwabwe nedda eyo tetugendagendayo ezo emboozi mujja kunguwata mpola mpola nja kubanga mbabuulira emboozi ezaddala zogamba nedda that is impossible nga ne betwogerako babikoze oba mukitegeera bannange it really happens to people abantu bafeesinza abantu omuntu neyebuuza bane nagenze wagundi nga mukambwe muzibu tasalika so waliwo abakusooseeyo batabudde embeera kale ojja ku enembeera y'abalonde gye tuteekawo eyogamba nti kino nja kikola ate bajjajja mulaba kino kiri sofa kino kyo kyenina okulembeza ekyo tukirina ekizibu ekyo naalonda twagala tubalage nti omulimu gwa mukulu nnyo kati ekyo kyennyini kyobalaga nti kikulu nnyo kwe batandikira ate munalina okuwulira bawulira nze one time nali lubuto so nali ntambula kibuto kizitowa and I'm like lwali lwamayanja oyo lwazitowa nnyo kati mba ntambula nenga mabula nkubulire ngamba Ssaalongo nno bwe mba okuddamu okuzaala nga tetulina mmotoka sigenda kuddamu kuzaala era bwe mba mwagala nzeemu nzaale mulina okunfunira emmotoka kuba nzina ebyokutambula mbikooye nga nzira ku byange nakabuto yekyanzi nakabuto ayagala mmotoka addemu azaale munnange ate wayita mmeka omuzaala mayanja nga muzaala ngekyo kiggwa mwana tunaamuzaako oyo nze sizza ku mwana pozi nga tulina ki emmotoka kati mba ndi awo ogamba Ssaalongo omulya mmere oba oyogeramu bibyo bonna batwalidde awo wamu nkibagambye siddamu kuzaala paka nga mundeetedde otaddewo conditions ng'omukyalo omugezi oba ng'omukyalo omugezi kubanga munnange kyamummi okirira ku mwana oba baagala obazaalire motoka munnange nga mba ndi awo nga nange bakinkola bakukola batya ezo sente oziraba genda ogule emmotoka kati kyogamba abaana bateekewo conditions be bamanyi baddukanya obufumbo bwabwe sagala obawe magezi ge bana abakubirako omoko obamanyi bakuba ateekawo conditions teekawo gwe nga bw'oyagala kasita obanga omanyi nti balo ky'omusaba akisobola kimugambye tamusaba atakendi ngali atali mu busobozi anti ekizibu kye tulina tomubbisa ekizibu kye tuyina olw'okuba oba omanyi nti bawaaliko emisambwa ate emisambwa gy'alina gizitowa mu bede kati oba osobola omugamba lwaki totuula mu ntebe ya president kale tomusaba biri impossible byolabira ddala musabe kwati kino kiraba Nnaalongo basirikale ng'ate namusaba mmotoka entambuze nga ndi lubuto oluddako so just not for fun no kati laba ssente bazimpa ngende ngule emmotoka nsiriikirira neebuuza kituufu emmotoka njagalayo entambuze nejjuga bampa emmotoka siri lubuto kaakati nembiroozaamu nembibalabalamu nendaba nga kiba kikola kya bwewussa okugula emmotoka entambuza tongamba wazimba mwaka eti no nagula taxi zino ezakamunye
gye nagula endetedde nga kukaki nga gye onaagenderamu sobola ogitambuliramu ate kiriko ki nja gitambulirangamu nga ngula takisi nga bambuuza eyo gye wasazeewo okugula konze nagiguze ate wayita mmeka nga ndi lubuto ebintu bino ddala wabikola kati nomala neweesetinga kati njagala of course abatuwuliriza abaana abawala bayina abasajja be baagala babeeko bakolera tugambe omwana ali mu bwetaavu obwokubanga omusajja ono oba atlesi kyajjako ewaabwe baagala abasajja officially babeeko kye bakola okulaba nti you recognize this woman kati abaana battu bakikole batya bakikole batya bateekawo conditions ki kubanga when they try to do so abasajja kati abaliwo okuguna omulembe babagamba kimu mwagala byakubawasa mwagala kwanjula kwegamba balabanga aba like kino kye baagala nti kati kyekifuga obufumbo kati nga bwakujuliza ne gundi yayanjula it's not like the marriage was successful kwegamba omuntu ayinza kola atya muyembeera well ekyo nsuubira it's a big topic lwaki tetujogeddeko some of the time okay tujja kubanga tujogerako ku mulundi omulala oba we tunaabaayo n'abali serious ababuuza ku nsonga eyo butya bwe basobola okikola okubanga naye nga kyembaniraga okulaga abalonde nti bano bajjajja obagamba ekintu bo ne basala amagezi ne kituukawo kasita mubanga muli ku good terms okay nga omulamwa tuli ku tuwogera ku mulonde omuwulize eyeesiga bajjajja be era ng'atambulira ku nkuluze zaabwe kati kankulage nabasaba emmotoka ne bampa ssente gwe n'ogula kamunye n'engula kamunye nesigala ng'era ntambuza bigere nga bulijjo tebaakubuuza lwaki mukazi gwe watugambye oyagala motoka enaakutwala zaala ate nali sirina motoka teyali yange yali yange nga nina emmotoka njawulotandika oyingiza akasente nga ntambulira ku booda kati ekyo ngezako okulaga nti naffe tusaba ebintu naye nga si bwe budde bwabyo singa nagula emmotoka entambuza sinsiyale yalinga esobola n'okumala emyezi 2 nga ndi mu Kampala naye nga tetambudde ng'eri awo the nature of my obutonde buli butya ekiti mwentudde tekiŋŋanya kutambula nnyo kati gwe ddira otambula ng'ensonga nkulu nnyo nnyo nnyini ddala lwentambula otherwise mbeera waka nawe oba otambulidde mu mmotoka kati awo nasaba ekintu nange kye nali mmanyi nti mu budde obwo sikikola ki sikyetaaga nnyo naye ne bandaga nti ate era basobola okinkola ki kati there is another scenario erifaanane temuseka nnyo kati another scenario mbagamba kati bino ebyolubuto biwedde nziramu bwe mmala okuzaala olwo mbagamba wazira bwe mbawo okuddamu okuzaala tulina okusenguka mu nnyumba eno tufune ennyumba enki endala wabula sigenda kuddamu kuzaala nga tuli mu nnyumba eno ekyo nenkimala nensirika ekyo kye bayita okwetega nze njogedde kati waliwo ebyali bintamye mu nnyumba eyo bye sikyayagala nga yo nina givaamu buki buvi mbuza ki ekyaddirira landiroodi ebyo bisala twali tukyapangisa landiroodi ennyumba yagitunda like we mubeera yatundawo n'atutundiramu ate yatugula ng'atwagala okuzaama manyi kye yasooka otugamba sobola kubaleka kusigala mu nnyumba eyo ng'efaanana bwetyo ennyumba ngenda girongoosa naye kati musooke muddemu eno gye mmaze okulongoosa n'atugjamu ennyumba ne bagimenya ne bagiddamu buki naye bwe nakomawo mu nnyumba eri nga bamaze ogirongoosa nabagamba bannange nabagamba kusenguka sosi kukyusa wafuna landiroodi omupya that is number 1 ate n'ennyumba ne bagitereeza kati walina okuzaala olaba akatego bo ke baakutega kwegamba awo tosobola kugamba mbu oli teyatuukiriza tamuzizo sisobola kirowoozaako nti tebaatuukiriza naye bandaga nti bagenda kukyusa landlord bakyuse n'ennyumba
like bagirenovating bagikyuse nalongo I think kibanga kera ku macha n'ogamba bajjajjabo wabula nze saagala musajja oba tugambe nga si musiraamu ebiseera ebisinga abantu ekibagaza abasajja abasiraamu number 1 nti tebatera nnyo ku mwenge ng'ogyeko abasiraamu abeebuzaabuza obutakomba ku mwenge number 2 tebatera kulya kiri kisolo kati bo bajjajjabo we batunulamu nga bafunayo n'omusajja by birth si musiraamu naye ng'omusajja ono takomba ku mwenge namba 2 nga yakola ne giri emikolo gy'abasiraamu okiwulira tayiri tayali okiwulira kati ate ye nga talya nnyama nga vegetarian ogenda bagamba oli okyayagala musiraamu nga bataddewo omusajja ali mu qualities z'omusiraamu so omuluyagala ku musiraamu katalabuusi oyagala ayambala entalabuusi ogamba omulubaale alina obbeeramu n'obwo obusobozi okubanga agamba nti kino nno kirabika kyekiri kye nnabadde nsaba naye kati gweoyinza okwagala exactly nga bwekisabye ekanzu agitema blabla asaala emirundi 10 olunaku so kyembadde ngezaako okubalaga nti when you trust these guys ng'oli mu lubaale omulondo omuwulize gye bali era ng'obeesiga time comes nga bw'oyogera ekintu bakikola nga bw'okyagala not exactly but at their convenience kiwa we nali nga siri ku line nemugamba naye bajjajja sincerely am I not going to be online nali kiwa nga ngamba essimu yes gamba nti si busobozi naye obudde bw'essimu obubwo tebunnatuuka twogera omuntu awezezza emyaka 18 amanyi n'okunyiga smartphone amanyi n'omulimu gwayo naye yakugambye nze bwe ntunulamu indabanga amasimu weebuza lwaki gagwa lwaki gakufaako lwaki geekola bwe gati because obudde bw'essimu si bwebwo tebunnatuuka kati ku muntu kyekiri kyembadde nkugamba Nalongo nti nange nasaba emmotoka ng'obudde tebunnakola ki tebunnatuuka naye tejuka si emmotoka yali esoose omulundi gwe nasooka obbasaba emmotoka bwe bampa ssente nagula tipa era nga kikulaga nti gwe still toli set nga tonatuuka mu gundi yakubanga ofuna zino ezabuyonjo era olaba you are diverted n'ogenda n'ogula motoka nkozi ya mirimu bitereevu nga siina buki naye ng'ate enkozi y'emirimu ng'erina beekyakaza ate bwe bafaayo kisigala mu motoka ng'erina beekyakaza naye nga bateekako obutebe emabega ne bakolamu ebbaala ati kibeera kigaze emabega naye nga nze sibimanyi nako nze ndi mu kayumba kange nesirikidde nti bo bagikozesa nsoma bitabo bakuba pate ku mmotoka so kyetugezaako okubalaga nti bano abasajja bateekateeka buli kimu all you need kubeewa ate wagamba nti obudde bwa kino wholeheartedly kubeewa era bw'ogezaako ekintu ng'olaba tekijja just no si budde bwakyo tayinza nakugamba wamulemerako teyandaga nti akasimu ngenda kagula naye bagenda kanzibako nga kakafuna nangamba oke bakama bange okibanga right now siri busobozi bwa kwata simu kambeerewo nga sirina simu when the time comes nja kugikola nja kugifuna naye mbeera nayo nenga n'omulimu gwayo no sinnagiyiga era mwekyo mujja kunjigiriza simu so kakati kyetwagadde mumanye nti okwewa bajjajja nsonga nkulu nnyo we have a lot of things to testify about naye kusinziira ku mbeera y'obudde na buli kimu tujja kukkiriza tugire nga tukomyawo tureceivinga ebibuuzo abalina kye mubuuza kye mwandyagadde okutegeera ensonga yabadde nti osobola kukola otya ne tugamba nti osobola okwogera nabo ne mukatinga deal n'obalaga nti ensonga gye baagala ekolweko bagenda gikolako osobola okukolako akabonero akalaga nti ensonga eyo ekoleddwa for example bajjajjaffe waliwo wano bwe baayitanga bamponga byoya abo be baavu balunkupe bwe bamusabanga enkoko ng'agenda ng'akuunyuula ekyoya ku nkoko ya neighbor ng'akireetera lubaale nga mugamba mukama wange ku nkoko nsobodde kufunako ki kyoya kikino naye enkoko yo nja gireeta nga nfunye obusobozi kale kyekyabatuumya bamponga byoya Nalongo tukyali ku mutendera gw'olubaale gwe tusobola okubuzaabuza tutyo it depends Nalongo ku mbeera ki kubanga teriyo omulonde essaawa eno tulina bajjajja abasobola okugamba nti njagala ogula emmotoka n'omuleetyako steering oba omupiira omukadde
Okay. No metabu indicator. No mugamba no jajja akubuulira emotoka asobodde kufunayo kino. Okay. Naye ati abantu ebiseera ebisinga bamanyi nti bajjajja basoba bintu bya bikwatagana na mbogo babiyita byawo. No. Naye jjajja asobola okusaba emmotoka. Kambabuulira abalonde nti bajjajja abo be mulaba baagala nnyo ffe ng'abalya mmere tutambuze ekifaananyi kyabwe ku nsi kuno. Jjajja bw'aba yali wa kitiibwa ajja kukubanja emmotoka otuukirize ekitiibwa kye. Nga buli wotula kaboda kakuba ekigwo. Nga buli wotula kaboda kakuba ekigwo kakwokya entumbwe kakukola ebintuntu. Kwegamba all the time accidents zaagala kubeera nga zikwepimapimamu nga yakugamba yakoowa obuntu obwo buboda naye nga gwebulemeddeko otambulire mu mmotoka. Nga ye okusinziira ku kitiibwa kyalina eri mu banne ayagala gwe muzzukulu we omuweesa ekitiibwa otambulire mu mmotoka. N'omala ogigula n'akugamba kibuzeemu. Akamotoka ako koguze Akamotoka kalinga akataasa. N'akugamba nedda ssente nzikuwa lwaki togula motoka n'agikulaga n'okugikulaga gy'ayagala ogule. So saagala bwe mutunuulira abantu nga bavuga emmotoka ezo mulowooze nti boonoona ssente. Abamu munnange they are conditioned okubeera nga babikola. They are conditioned okubeera nga bazimba ennyumba ng'ezo ze mulaba. So okusinziira ku bitiibwa by'abajjajjaabwe bye bakola ki bye batambuliramu. So bajjajja muyige okwogera nabo nnyo. First step nabagamba kuwaayo budde n'omanya nti everyday mateeka. Bwe mba missinze kale zibeere ennaku lumu bbiri missingemu naye ba updating oba nnyonnyole na lwaki muteekeddwa okukola ekyo kye mukola. Bo bafuniramu wange okoze ekyo kye bakola ki ky'obagambye kyoyagala okukola bafuniramu wa baagala nnyo nno we bafunira kubanga lino eggwanga lyabwe era n'ebirigendamu bibakwatako. So baba baagala nnyo nga kyonna ky'okola kicontributinga eri okubeera obulungi kw'eggwanga lyabwe n'abantu abalala abatali ggwe. So keep on the same page. Oba nnyonnyole buli kimu mutuule muteese bajjajja kino tukikole bwe tuti ne bwe tuti. The object or the agree era osigala ojja kumanya kye baba basazeewo. Kale kansuubire nti tubibannyonnyodde bulungi. Now we are open eri ebibuuzo. Anyone with a question? Mami nze kyange nakibuuzizza nabadde nsaba okinziremuuko ka audio nakaweereza lulu. Oh, okay, tugenda kukyogerako. Yes, okay. Baby Divine. Baby Divine, tetukuwulira mukwano. Oh, sorry. Mbadde njagala kubuuza kibuuzo. Kakati wali mami kwembe baali bamukwatidde in that place. Nabwezegeza lubawa kino kakati what's the issue? Kati omanyi ojakala in that instance, you know, oyinza okumanya tinajega lubawa but in other circumstances, how would you say that, oh, tino, since the person maybe when you know kwogera naye. Okay, nja kubasaba mubeere lauda muko. Yeah. A bit louder. Yeah. Okay. Kakati kyembadde mbuuza omanya otya, for instance, kati mami Queen ye yamanya nti no jjajja Lubowa yalese issue oba gwe yakiriza. But omanya otya nti no, this is a person of upset in that moment, no negotiating naye bw'obanga ofunye that kind of problem. Kale ffe abalonde tuli bamputu in nature nga mukulu Denzo bwe yagambye nti omanya ng'olina akubanja. Najja n'akulaga nti akubanja era n'okimanya. Kati gwe n'osalawo either weebuzeebuze oleme kukola kyakugambye oba onoomuddira edda kwegamba things like that. We've always done that. So ebyo ebintu bwe bityo nti kigenda okutuukako oba omanyi nti ono ye mukyankalamu namukyankalanyiza yaŋŋambye nkole bwe nti kye yaŋŋambye si kinkoze eki
si kyenkoze kati nga denzi bwagambye nti ng'olina challenges, these challenges bakugambye for example kati oli mu UK bakugambye tukwagala Kampala olina ogenda okola ensonga bweti notandika okuwa ensonga bakama bange kansooke ngendeko e Dubai mala okukola shopping. Of course ekisinga okubaleetera obusungu it's not these challenges nga bwogamba nti oba katugeze nti oba bulwadde oba byanfuna oba budde. Ekisinga okubaleetera obusungu bye bintu byokola intentionally ng'okimanyi nti waliwo ensonga eyeetaaga okukola. Let me look for a very good example. Katugeze nti bajjajjawo bakugambye nti banaye twagala omala abalongo abo. Katugeze nti wazaala abalongo ne bagamba twagala omala abalongo naye ng'ate gwe gwe bagamba okwagala okumala abalongo noowa ensonga nti toyina ssente. Kati mu kubanga toyina ssente ate ng'olinayo kano ka girlfriend kaagala mugende Dubai ku vacation n'okakukusa ezaako zirabika n'okakukusa n'okatwala e Dubai n'olyoka obasanga e Dubai b'olowooza nti wabalese Kampala ne bakucyankalanyiza e Dubai n'otuuka n'okudda eka nga tolina yadde akasaati nga bakwambulira e Dubai. Ayinza obbaali awo bakama be ne bamugamba obbaako kyakola bakiri wathi nga 15,000 ku 2 ku 3 n'atunulamu n'abalaabalamu n'agamba okay bajjajja agenda kibakolera. So aba akyali awo baby mama n'amugamba baby njagala sebanviiri waliwo bye bagamba nti ebyo tebirinda akwata bukwasi mu nsawo ezo ng'azimu kwanga ekyabajjajja eky'15 kyagaana kyakulemye 3 ez'okusiba enviiri ez'akabebi zo zaalabise. Abadde akyali awo balina kye beetaaga. Oba okyali awo baby nakubira essimu n'agamba love essimu anti yagudde mu mazzi n'omugamba okay when I'm coming back from work ngenda kujja n'essimu kwegamba omuntu naawe n'ensonga egamba ate kiri kyabadde tekisobola kulinda kwegamba ebyabano birinda. That is the problem. Bibaleetera ddala we do these things waliwo bye tukolera ddala nga tugamba oyo luba wajja kunninda okitegeera tutuuka ne time ne tugamba no oyo mukwano gwange omusajja n'akugamba okusinziira kati ku status gy'olimu muneeti tukyagala oyambale bw'otyo nojjayo damage olw'okubanga bino gwe bikunyumira biri mu kyayo nojjayo bikini out nabo banagamba batya oyambadde bibatategera what you do ng'obagamba n'obagamba okay nkimanyi bino nno temubiyagala naye mbyambaddemu just for today nga balyoka bakubireeyo oba oli eyo ku biiki ng'omwana ajja akayuza okukaka n'osigadde mukunya. Waliwo bye tukolera ddala nga bisoomooza nti baabitugaana ate obikola omugamba kale nokikolako luno lwokka jjajja kangendeko mu ndongo just one more time kubanga sina kyakola ono friend wange namusuubiza leero birthday nina okugendayo ate bano abantu tukuze nabo bakinywi obamanyi n'omugamba wesiige ne bagenda kunkuba olwali so n'okikola to impress these ones nolekako side emu ngeri ki nobagamba you will understand. Yeah, you will understand. Ati awukola we bakola gambo they can't understand nga baganye bittegeera nogenda mu bbala ne bakubirayo eyo omusango tegubadde gugwo oba oyingira mu botaasa ne bakwasizaayo ecupa okitegeera naye ng'olutalo terubadde lulwo obadde otaasa butaasa okakananga you affected. So we get to know ffe ng'abalonde bwe tusobya bajjajjaffe tumanya kubanga bintu bingi nnyo ebitugambibwa ne tuba nga tukola ki tubisuula muguluka nga tetubifuddeeko. Mpozi waliwo omulala alina ekibuuzo? Any other question? Omumbejja birungi you're so quiet mukyala n'abatanzi I can see mukulu bwama mukulu vipi walese ekibuuzo anti bana mbuuze ku kibuuzo tufundikire omusomo gwaffe. Kale mukwano twesiimye okubeerako naawe leero. Sina kibuuzo mbadde mpuliriza lwakuba ennaku zino sibeerako ebbanga ddene kati kambeerewo okusoma okuwuliriza. Okay.
kale tweyanza nnyo okutubuuzaako, tweyanza nnyo n'okuba nga weetabye ku musomo. Mpozi nga 3 November ya mukulu Lubwama, you've raised your hand. Tusaba obuuza ekibuuzo. Ya tukulindiridde ssebo. Essebo tukuwulira. Tukuwulira ssebo. Narajja tukubeebaza nti today it has been comprehensive nti kubeebaliza ddala scenario zinsanyusizza nnyo n'enseka. It's been awesome. Just kubeebaza. Mwebale nnyo mwewalire ddala. Tusiimidde ddala. It's been very, very informative. Thank you so much. Wow. Naffe tubeebaza okwetaba ku musomo guno. Era omusomo guno gubeerayo every 2 weeks. Tubeerayo n'omusomo guno bwe guti. Era gwe ayina ekibuuzo kyo eyandyegadde okwegatta ku musomo guno. Link ebaawo. Era tujja kubanga tugipostinga abanaagwetabako mugwetabeko. Tusobole okuba nga twongera okumanya ebintu bino. Ya mukyala Nabatanzi, tubuulire mukwano. Mami mbalamusizza nnyo. Weebale tubuulirako bye tulina okutegeera kuba abamu tetubima. Yeah. Nze nina challenges zenfuna naye ndi mu kkubo nzija ninda baana amala bibuuzo lwakuna. Naye nyinza okuba nsiimuula kati ewaka. Nsiimuula bulungi kuba ebyabalongo nabikunyonyolako. Ng'ennyumba etukudde omaze okudda eri. Ogenda okudda mu ddubo oti ng'obuuka bweyanjadde. Kati n'ekirala amabanja. Wali osasudde looni n'eyitawo nga bakugamba oli mu areas kyokka nga ssente oziweerezaayo. Yeah. Yembeera nno gye ndimu n'omunyeera sibitegeera oba kiki oba naamala kujjayo ne mbitegeera bulungi. Yeah, nsonga y'abalongo osobola okusooka n'obafumbirawo awo ekijjulo ky'omutokoto. Twagamba ekijjulo ekyo tufumba amatooke nga galiko ebikuta ne tuteekamu obutuko obubaala ne tuteekamu ennyama n'omuzigo. Sorry. Ensonga eyo nsonga y'abalongo. Osobola okusooka n'ofumbawo ekijjulo newankubadde tonnaba kutuusa kujja n'ofumbawo akajjulo k'abalongo. Ofumba amatooke nga galiko ebikuta n'oteekamu ennyama n'oteekamu obutuko obubaala n'oteekamu ebinyeebwa n'oteekamu omuzigo omuganda n'ebbombo n'ofumba akamere ako ebbombo n'olweza n'obakoowoola n'ogabula akatamukago n'obakoowoola n'obannyonnyola nti ekyo kijjulo ofumbye kya musingo osaba bakkirize basumulule embeera era n'amabanja gakendeere n'ogabulako abalongo ab'omu nnyumba ne mulya abaliwo of course ebikuta mubijjako. Kino ekijjulo ekirala oyasa empogola nga bwe nabayigiriza awo nga nsomesa ku bijjulo by'abalongo n'ogabulako then n'osaba bagira abakwatiriramuko. Nsuubira kijja kukolera bulungi. Okay. Kale bannange ndowooza Juhaifa about your question. Bakyaga tugigatte ku kino. Juhaifa, why don't we tackle it some next time maybe? It's already an hour and so. Anyway, katuchogereko oba. Kale I would wait njakuba ngatako n'ekyokulala okole bibiri. Okay, no problem. Thank you very much. Thank you for being considerate. It's okay. Mshala Nantumbe tetukuwulira mukwano. You're muted. Oh, that's all. Okay. Yeah. Yes. Mbadde mbuuza mpulidde omukyalo oli ekyabalongo kyagamba
nembuuza nti nadde entambula nensanga omusota nga gulina emitwe ebiri kitegeeza ki? Oyo Naalongo bwe wagusanze wafunye impression ki? Watidde? Ngera omuntu otyamu weesisiwadde, wayiye olutiko, wakoze otya? nesisiwaddemu katono bwe nti abo bajjajjaabo tebalina ttabbu. naye neŋŋamba nti bw'obanga oli mulongo wa mu nnyumba sikuyinaako buzibu, naye oba toli mulongo wa mu nnyumba weeyongereyo ogendere eddala wano bwentyo bwe nayogedde, which is not bad. Mbadde manyi nti bw'aba si mulongo wa mu nnyumba ogenda mumuyoola. No, oyo wa mu nnyumba era eventually ajja kubaako kyakugamba naye era tekigaana bw'oba ofunye embeera osobola okugabulayoko ku kijjulo ekisaamusaamu. Nsomeseza ku bijjulo bingi nnyo, osobola okufunako ekyangungu n'okikola n'oba nga obagabulagabulako obutabalekerera kulowooza nti nno olya wekka wabeerabira tobafaako tobarecognizinga. Kale mukwano, kale bannange, nsuubira tufunye ekyokuyiga, tufunye ekyokukola, tutegedde era commitment ng'eyo gye tuteekeddwa okwemaliramu. Kale katwebaze bajjajjaffe, tufundikire olukiiko. Ayi Katonda waffe, tusabire wamu. Ayi Katonda waffe, tutegedde amazima nti entebe ey'obulamuzi bw'oku nsi njereere. Tukwegayira Ayi Katonda waffe, ozze eddamula ey'oku nsi, oddemu olamule nga bwe gwabanga, owonye emyoyo gyaffe okutaataaganyizibwa. Laba Ayi Katonda waffe, obukulembeze bwaffe obwali obw'ekitiibwa era mwe twayitanga okumanya amazima go n'obwagazi bwa bajjajjaffe bwe baalinanga eri obwakatonda n'obwakabaka byatuggyibwako embuyaga ezajja zikunta okuva emitala w'amayanja na buli kati abaana abazzukulu awamu n'abajjwa bagereesaako bigereese tebakyabiwa kitiibwa. Ayi Katonda waffe, tutegedde amazima nti agaali amazima gaafuulibwa obulimba, n'obulimba ne bufuulibwa amazima. Ekitiibwa n'amaanyi go byagibwa mu maaso g'ebyennyi byaffe ne bizzibwa enkoto. Tukwegayira Ayi Katonda waffe, ozze ekitiibwa kyo mu maaso g'ebyenyi byaffe, tuddemu tukiyonje nga bwe tuyonja ebyenyi byaffe. Weewaawo, 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 weewaawo. Okay, thank you so much for all your contribution. Thank you so Thank much. you so much. Okay, let's We meet wish up you again next a week. successful and lovely weekend. Enjoy your Sunday. Enjoy. Yeah, thank you too. Ciao. Bye. Wow, bye. Okay, baby divine to sing kanemu inbox. Okay. Ooh, it was marvelous. Leka nawe njakuwa kuyinja togamba nti noki. By the way. Siri bube.